nti mukyala w'omuyimbi yazze mu inbox. Yeah, yes. No, yaze ku live. Mukyala w'omuyimbi. Yeah, yamusanze ku live najira mu private account. Kati bwe yagide mu private account mbona atandika okukola ki okusomoza omuwala ng'amuvuma. Okitegeera n'amugamba nabadde musimya bba wange nensanga mu bu videos. Ne bu videos bwe nasanzeemu oba toyagala mbute. Njaga video. Yes! Video 3. Omuwala n'avaayo. N'akola live endala. N'agamba sigenda kuwa sente. Ne videos z'olina nkwegayiridde zite kuba nzaagala. Njagala videos zange. Mukyala amaze omulumba ataddeyo videos. Omuwala instead of feeling guilty or anything of that sort yeye kaziza bwekaza nadda. Kati already beewadde. Online. Already bali beewadde nga kiwedde. Ka video go akalabyeko byali bitya? Byali bya online. Bibeera bitya ebyo? Bya online like as when munabeera mu kintu wakati. The sounds and everything, you know. Okona ku simu. Ni boxes zamu. Mwebuli jebuli. Mama sitanti netuuka ku ekyo. Gwe sitanti etuuka awo. Ate actually Mukyalamuto mbu yali akebera simu ya mwami kwe kubugwako kati abugwako alaba ani yabusindika mukulaba yabusindika agwa ku bad girl kirala wenda utingira story eno abayimbi abavuddeyo ne batulaga bakyala baabwe bangi si batono siwulirangako mukulu oyo ngaze n'atulaga mukyala we oba n'amumentioninga anywhere tewali amanyi baana be of which we believe ayina abaana otegeera atulaza amakage nete tumanyi mukyala agatulamu otegeera under what grounds do you come notandika okofera wapulesinze ku namba nkyama bawo tasobola kujja mu inbox yange nesusu omutono bwatu otadde amateeka ag'okumanyira mbusimanya nga wogana okumpa million 3 ngenda biteekayo ebyamabi mukwano linda sirimu wa waka gwe kimpemempeme gwe kikulekule gwe linda sirimu wa waka wanga abasajja bamwe tebagaana kwambala kikulira ono nati tekyagala kwambala kiyima biki kyasama kiyasamirira alinga kasululu akasima omusingi gwa nyumba ya kiwikimu kyasamirira mukwano genda nonye ku lusiti n'olutungotungo owomera omusajja kubanga omusajja watuukira okujja okunsaba nti bebi gakube ate kati bebi yongeramu vidiyo njagala giteekeyo sinze yakkalanguza bwentyo anti mukalanguka munonya basajja onjejemberako nze yakkaza bo tuno tukokalambuka mulambo gwe kyasandira bawo watuko kulokera wajjali online gwe madamu wetereza omusenyu mungi genda wegogole tuna akatapu ng'obule nobuuza ku baana abali e Saudi bakubuli tuna akatapu wekubeyo gyeyo omusenyu lekera obonya omusajja ajje ng'azunga ku internet kuno ng'anoonya susu abalungi abali ku HK Media yeze Hadija Kigozize ndiwo bayizanga tuina kye bayita ekimeeza tujja kuba tushazanga abantu ab'enjawulo twogere ku mboze ziri fani omanyi kambabulire Uganda ebulamu smile Uganda ebulamu smile ebulamu abantu okusmilinga n'okusika omuntu obeerawo ennaku neekubutukira like me waliwo olumu wembeera nze kanga mpulira obusungu bwagala kunjabya nga noonya n'ekisasa sikiraba so kati programs zino bwe tuziteekawo abantu ne babeera nga baziraba balina engeri gye bafunamu kuki ku ssanyu olunaku olwaleero ndina omwana mulenzi Hamlove wa TikTok tuzze okunyumya ku mboozi y'omwana muwala gwe baakoze batya gwe baameketedde online yeesibye ku muyimbi awo manye ebintu by'abawala ebyo sibyesiga naye Hamu ono yamumanya obulungi yesibye ku muyimbi n'agamba nti omuyimbi era yamusabiriza online mbu ne bakola ebintu nti video neefuluma so kati Hamlove ndooza leero azze tulaga video ate tulabe butya we tugenda okukiyita mujagala okubebaza nti mwebale nnyo okutulaba mwebale nnyo okutwagala mwebale nnyo okusubscribinga yenze Hadija Kigozi mbeerawo ne Jona ku kamera okubaweereza baganda baffe aba BBH Travels be bateekamu omusayi okulaba nga kyetambula bulungi mukama wange ndi ne Hamu wuuno naye anoonya mirimu wali badde omuwaayo ku kalango aka BBH Travels olaba otya mugambye
Mugambye. Mukamango wa BBH Travels. Ate toseka nnyo munnaye abantu okimeza ate bajja enjoyinga ngo. Mukamango wa BBH Travels. Nze hamlavu mwana wa mwe nganzize ku kimeza okunoonya akalimu mu maaso ga kamera. Our BBH Travels bakugamba nti gwe ayagala okugenda e Dubai bakolera visa eri very discounted. Ayagala okola visa extension we bali nnyo okuba nti bakuyambako bulambalamba. Beranga agenda ka vacation BBH Travels we bali. Oyagala tambuzako mwagalwawo lakini honeymoon ebintu byo byaganire China oyagala bileta Uganda lwaki tewesiga BBH Travels kunsonge berango bakubirako ku namba y'ensimu gy'olabawo wammanga babenga bakutambuza bulungi bakolera okuva ku visa air ticket ate nga bakufunira n'ewokusula ne bakugjayo ne ku kisaawe ng'oyagala okusuubula bakutwala ne bakulaga buli wamu buli bunyomero bwonna awo oyagala wali gomesi oyagala wali spare oyagala wali ki n'obisuubula byonna n'okomawo nabyo bulungi poza ate baganda waffe aba staff eva Uganda bakugamba nti batwala bana kweti wokka gwagala okugenda okukola abashukra pure herbal solutions bakugamba nti bakozesa ddagala ganda abalina ulcers sukaali ebigalanga bakugamba nti beeyambiseeko eddagala lyabwe ddungi nnyo nnyini ddala banafe aba platinum wellness spa bano bakugamba nti gendayo bakunyige ku binywa okole ku massage balina VVIP treatment banange eno show just ya kuseka mbusesi gwengo oliawo owulira stress ekuluma no hard feelings badia temchiteka munyo feeling so wendi olunako ralero ne ham love okulaba nti tugitambuza ogamba otya muganda wange ndi wano seina tabo gamba otya muganda wange ndi bulungi tunulira abantu zatonulira abalungi abatulabako HK Media amanya Sentongo Hamza oba mumpise ham love wali ku mkutu gwaffe omuganzi ogwa TikTok nga nze CEO wa Handprint Uganda tukola t-shirts tukola branding owenjawulo so atwetaaze osobola okutunoonyako ku namba za simu zaffe wammanga tonsasuza akalango mukama wange 0709 tusangibwa wali kwa mini price level ey'omukaaga BL604. Okay. Alright, so kati ebice ebiri ku TikTok omanyiye gwa nsinga okugimanya yadde nga nange olumungi tematemera Caviton naye ate wabeerayo bakabejja abaginsingako twabadde tuli awo ne tulaba omwana ye bad character bad girl 800 yavuddeyo mupya mukadde aluddeko nnyo biki ebimukwatako omwala oyo nze mbadde mulaba bulabi nga TikTok nga nange bwe neeraba nti okola bu video bo n'obuteekawo ne bu trending her videos have really been doing good naye mwana yagenze na kati nawuliddeko nti omuwala nti yavuddeyo na accuse nga mukyala w'omuyimbi nti mukyala w'omuyimbi yazze mu inbox yaze ku live muchala w'omuyimbi yamusanze ku live nagira mu private account kati bwe yagidde mu private account mbona atandika okukola ki okusomoza omuwala nga amuvuma okitegeera n'amugamba nabadde musimya bba wange nensanga mu bu videos naye bu videos bwe nasanzeemu oba toyagala mbute njagala milioni 3 omuwala n'avaayo nakola live endala nagamba sigenda kuwa sente ne videos zolina nkwegayiridde zite kubanzaagala njagala video zange yes zino video muwala siye yazirecording tezasigala mu simu ye anti yazirecording naziweereza omuyimbi omu kati omuwala tayinaako copy I think she had copies naye nga ayagala oba ku provinga mukyala wawaka nti owaaye anyway kwegamba ne bibeera bwe bityo kati ono bad girl webamusabye milioni 3 nagamba sigenda kolaki kuwa sente omukyala wawaka ndowooza kwe kunyiiga nagamba gwe tondabanga n'abiteekayo omukyala wawaka yataddeyo video z'omuwala oba omuwala mwennyini yeyabadde mu fake account ey'okubiri nakyo omukyala wawaka nakyo kisoba omanyana Uganda we yakyuka buli muntu ayagala kubeera famous oba omuwala yabadde n'akawunti 2 bwomanyi ki
by the way kisoboka kwana ulidwa mchalo ba omukyala yamaze ye naavaayo komweyo feka akawunti mbu ye purity simanya purity purity ye yazze okubanja nuduzi purity ye yazze okubanja akasente ka nuduzi kati tuziyita nudozi banange kati soko ombuulire bulungi emboozi njagala nginyinyonyoka essebo emboozi yabadde bwe sagala nfaanane ng'akusala ekirimi omanyi wano bampaayirizanga emboozi yabadde bwe bati I woke up ku makya ne nkwata essimu yange bwe nakutte essimu vidiyo yasoose okujja ninkibuuka ndaba bamuduwetinze ng'ayogera biki bye baduwetinze ng'avuma mukyala muyimbi no ng'avuma mukyala wa muyimbi anti olwo omukyala amaze omulumba ataddeyo videos omuwala instead of feeling guilty or anything of that sort ye yeekaziza bwekaza nadda kati akomawo n'amugamba waneeno oba yamugambye bwogeze yamugambye nange ngenda kuta ebibyo mbu mbu we yali aweereza omwami videos ziri eri yamuteekako akakwakulizo nga sinnakuwa videos zino sooka ompeereza obwerere bwa mukyalawo naawe ompeereza obubwo ndyoke nkuwa ebyange ate kati obwerere bwa mukazi munne yali abwagaza mbu that was the agreement omuwala bwe yagambye yes era ebimu ku bye yalangidde omukyalo ow'ewaka oba tumuyita ow'ewaka yamugambye ojja kumbulira ekyakugobye zooseka sibitegeera bulungi ojja kukola otya mbojja n'amugamba ojja kumbulira ekyakugubya wakati w'ebisambi azini okuguba dak yes naye maama bawala mmwe mumanyiira bwe bitowe byabadde naye maama kuswala kwa naye kati kye neebuuza ku lwaki yabadde agamba mbu naate bamuweereze vidiyo z'omukyala ate n'omuyimbi naye asindike eyiye ate asindike neya mukyala we ng'ate bagenda kumuweerako online baali already beewadde online already baali beewadde nga kiwedde ka vidiyo go wakalabyeko byali bitya byali bya online bibeera biti ebyo bya online like as we munaabeera mu kintu wakati the sounds and everything you know okona ku simu kubanga jona ebya online obitegedde gwe nze sibitegedde kati mbukyo oba okona ku simu kati olwo omuwala oba okola otya omuwala esimu ogiteeka emabega n'ogyebakira luno yagitadde maaso kuba yabadde mu bathtub kati oba olaba n'asooka n'atuwayo bu videos nga tiki yasoose n'atuwayo bu videos nga temuli mazzi mu bathtub n'atwongera obulala nga mulimu amazzi omuwala oyo akolera wera abeera wera akola mulimu ki aliduba actually mpulira kadaama n'ate all that ebiseera ebisinga byonna mulaba ku TikTok ate ndabanga oba nnansi awo waatula oba ndaba naye ate bannansi abasinga they don't have such characters ez'okuvuma n'okuwemula cause mu ethics z'abannansi tekikkirizibwa no tekiri nayo naye she's this kind of person abeera ku TikTok 24/7 otegeera ku makyamisa n'alwaggulo ne weebuza akola ddi otegeera kati when such a person comes up oba gwo gwe mulimu gwe nga ye akolera online ate omulimu gw'omu bathtub nga gwe mulimu gwe nga ke kaneno gwe mukisa gwe yakozesa ne kagoyinga viral like abantu bamutegeere business ate waliwo abagambye nti munnaffe omukulu oba ayisaawo kalango ka kivulu nga sitanti naye maama omuwala neyeewebula okutuuka ku ekyo bangambye mbu buvidiyo mmwe mubulina mu inbox zammwe mwe buli gye buli maama sitanti neetuuka ku ekyo nga dia gwe sitanti etuuka awo ate actually Mukyalamuto mbu yali akebera simu ya mwami
kwe kubugwako kati abugwako alaba ani yabusindika mukulaba yabusindika agwa ku bad girl amulumba kumbe noli talumbika nze sikulumba wembulaba bwenti musimu ya bba wange ngenda bugenzi nenfuna line empya etali registered nenfuna essimu empya nenzigulawo account empya nenkuteeka ku mutimbagano finished siddamu ebyo byakwereeka kuba kati nze pere nembe n'omukazi omukulu eyava ewaabwe ng'ensi emulemeredde najja ne ku kyeyo ate nze ngateko n'okumutwalaganya olw'omusajja oshegeera so kati nze ng'omuntu alina ekitiibwa by the way abantu abalina baba bamwe for example nga ba celebrities abakyala bemanyika abasinga obungi bakuumya ekitiibwa so kati bwe sikikkiririza mbu nnono ye mukyala w'omuyimbi ddala byebituufu teri yamanyi mukyala wa muyimbi jona wali yamanyi mukyala w'oyo muyimbi kababeere abaana be so kati mukyala wa muyimbi kyoyo pretty yavuddeyo mu fake account gwe tutamanyi tubuulire gwe wabadde mu fake account naye bad girl ye muyimbi ye mukyala w'omuyimbi omukulu owawako okubira jona tolaba kati ye omuwala mu byayogera agamba atya ku nsonga eyo omuwala kadama kadama ye mugumu agamba n'ebirala bifulume ye akyenyumirizaamu ojjukira nti neera ebintu ebizze bisatulatinga byonna eby'abantu ab'enjawulo bazze nga bafiiringa sorry abamu nga badecidinga running off media for some time then ne badda nga bikendedde naye ono their lives and everything she's making now biraga nti she's really not So Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi and many more therapeutic massage varieties. We allocate abalungi abali ku HK Media tulina omwana omulenzi Hamlove ebigenda maaso ku TikTok banaye bitusobera kuba kati banaye bakya muina experience naye nga madduga kika kyaga kutuusa okubeera nti ojjamu engoye mbu online anyway yinza okuba ye bizinensi ye nga tetumanyi naye ffe tekitugaana byogerako tulina okubibamanyisa pozi n'ekyokulala wenda utingira story eno wawano nti mukyala w'omuyimbi teri amumanyi n'abaana b'omuyimbi teri abamanyi buli omu awoza kimu busimanyi omuyimbi yawasa mukyala waani wa Jerusalem Sale jona kyekyo mpulira bamwogerako ono n'amwogerako kino bw'ate abaana be beebikkirira bw'ate bwe kiti so kati Purity eyavudde mu fake account sinaba mutegeera naye bw'obeera ogenda okwono n'erinnya lya munno awatali nsonga sokolowoozeemu kubanga naawe kino essaawa eno oyinza okubeera ng'okiraba nga tekigasa olaba ng'oyagala ensi ekutegeere but in the end maaso eyo ng'omaze okukyuka okyusizaamu dreams zikyuse ojja laba nga mu butuufu wakola ekintu ekibi ojja kwejjusa newankubadde ffe tetujja kubeerayo so njagala okubebaza baddiya nti mwebala okutulaba mwebala okutugoberera mwebale nnyo okufollowinga abatufollowinga ku TikTok mbaagala nnyo TikTokers edition ekola bulungi nnyo nnyini ddala naddala wano ku YouTube mwebale nnyo okugiraba so tulina n'omwami ono yamanyi omukyalo ono newankubadde alayika tamufollowingidde ebbanga ddene naye ye yabaddeyo ku TikTok ng'ebintu byogerebwa so kati ekyabadde mu comment section kyabadde kitya naye ate okusinziira nze ku bintu ebigenda mu maaso muli neebuuza abantu abakola ebikolwa weebiti balina families balina abantu ababatunuulira essaawa eno obikola lemise oli Dubai oba oli Kata naye lemise oze okomyewo muyina enkuŋŋaana ewammwe mufiiriddwa famire yo egenda kutunulako etya oshegeera oli ajakeera ku makya gambe naye Hadija Kigozi nga tetulabangako ku bbaawe otegeera bangi bambuuza bangi bambuuza naye Hamlove oyina omukyala oshegeera kati ngende mugyeyo muteekaawo mumulabe oshegeera bukeere ku makya
nkole saga zange ate mukwate muyingizeemu oshegera tuyige oba ngamba okwewa ebitiibwa oshegera naye ate n'akalowooza akalala kennina omukulu omuyimbi waffe oyo omulungi yali abaddeko omusaga bwezityo ku TikTok awo kuba kati n'abayimbi bavudde mu music ne bajja ku TikTok osanga live geriko abayimbi ng'abayimbi 50 Alien Skinny, Bwino, Kigisaha, Waikibera bona nga bali awo bali ku live naye ate n'ekirala wendawutingira story eno abayimbi abavuddeyo ne batulaga bakyala baabwe bangi si batono siwulirangako omukulu oyo nga ze n'atulaga mukyala we oba n'amumentioninga anywhere tewali amanyi baana be of which we believe ayina abaana oshegeera atulaza amaka ge naye tetumanyi mukyala agatuulamu oshegeera under what grounds do you come notandika okuoffendinga omuyimbi kati ekyebuuzo ate ekirala ekisembayo omuyimbi oyo amanyi buli kigenda mu maaso bwe gaba mazima nti beerira online agamanyi ate we buba bulimba nti tebeerira online still akimanyi aveeyo aprovinga amazima bwe kiba omuntu alina famire gw'oyinza okuvaayo n'ogamba mbu amazima twabikola anti kakati kiri bwe kiti Hadija wulira kiri bwe kiti omuwala oli ali ku destroying a reputation ya mukulu ono endi omuwala oyo agenda kufaanana ng'omusiro teeka waabiri kisoboka nakyo nate nze ndabanga vola ekitiibwa ky'omuntu waffe naawe akivola kituufu naye kyogamba oyo omuwala yasoose okugira okumumeketera online teriyoko bawala balala be bameketerako online well bangi babameketedde online bangi batulaze ebintu byabwe okitegeera naye ate nga beerekeramu kali yes kale tugeze okiseetinze nti stand video ye yabadde yenna yeeraze ne face yonna yabaddeko yasazeewo munaye ebbireta mu public naffe katubyogereko omanyi ng'omuntu lebise ali mu kikolwa ekyaddala oba muli natuuse nendowooza nti oba yeetunda you cannot do that nojjayo essimu ne weetega bwoti ne babiraba byonna n'omala nojja n'otuwa ne downa view kuba ina bwe yatuuse n'asikanamu bw'ati naye nga nebyasika omanyi TV za Kibuteze edda eriyo zalinga bwe ziti jono ziraba eriyo zalinga bwe ziti nga byetulaba muganda wange kyogamba nti ennimi zabadde mpanvu nnyo enkunga ziyita mu luguudo zabadde ziyita mu luguudo mu comment section bagamba nti bwabadde bukukuku mb'obwa mukyala mukulu bwe bukukuku obw'omukyala wawaka mbu bwe bukukuku naye mukama katonda omuwala yatugambye n'ogamba mbu omukulu yalinnya ennyonyi naye ng'agirinyidde ebitundu byakyama ebyoyo omuwala adaki mutusiriwalidde ku bwongo ne mukatagga okitegeera mbuya eno online eno ate yalinnya ennyonyi ate nanona ebitundu ebyekyama byonna bifuluma mu kaseera kaki kaseera keekamu n'agamba yagambye ne mukyala wawaka anoonye kumuseereza simanyi mb'omwami mb'oba omukulu yagamba omukyala ng'abuulira ono bannanga abasajja abafumbu kansuubire kino kibe kyakuyiga oba bituufu oba si bituufu naye abasajja abafumbu amazima ga Katonda balina guno omuze omusajja nkaŋŋambe omufumbo yes tetuganya afuna girlfriend ebbali n'amufuula bestie we nga buli kimuluma gwakola ki gwakibuulira naye muyina okukimanya nti in the end waliwo we bijja ebintu bino okutabukira omukazi ono atandika okulangira mukyala mukulu owammaka emize gyonna gye wamugamba lumu nali ndi ku Sanyu FM ekiro manyize mpuliriza nnyo Sanyu love show omuwala n'agamba nti nali sikimanyi nti bba wange ayenda simanyanga gwe gwennyumiza ompulira nali simanyi nti bba wange ayenda
naye olunaku lwe nategeera nti bbawe ng'ayenda I was very heartbroken nti bbaawe ne bwe agamba nti bbaawe ne bwe yaliyenze yaliyenze naye n'atamwogerako wa girlfriend we gwe yali yafuna emabbali nti yagamba nti yali takwatanga ku simu ya bbaawe bukyanga abaawo ate nga tebeeramu password naye kwolwo olunaku tamanyi kiki kyamusindiikiriza n'akwata ku simu agenda ogikwatako nga mulimu omuwala ayitibwa Charlotte agenda okebera mu dialed calls nga Charlotte bamukubira every after some minutes n'abuuza Charlotte yaani okitegeera agenda mu WhatsApp akebera messages zaabwe akebera chat omukazi yagwawo ekigo n'agamba nti bulijjo nina omuze gwe seemanyiiko bba wange gwamanyi naye nga tagumbuulira but he's capable of telling omuze ogwo omuntu omulala atalinze kwegamba ndowooza olaba abaami abafumbo wa gye tugenda mukisussaamuko omuntu bw'obeera ng'okimanyi nti maama w'abaana bo omuntu akubereddewo okumala ebbanga kozi kankubulire baside chick tusinkana basinkane okitegeera tusinkana basinkane leeta on ne tubafula bakyala bafe abookubiri naye nga ebiseera ebisinga ebyasooka oba wabimala n'omukyalo ne yakola ki eyasooka so for the respect gy'obeera olina kaŋŋambe eri maama w'abaana bo waliwo ebintu ebimu by'obeera olina okumugamba at least omuntu omubuulira n'agaana bugaanyi okukola ki okyusa okitegeera ogenda okukibuulira omuntu nogamba nti nze oyo omukazi mugambye emirundi n'emirundi agaanye ate ne waaba agaanye tekitegeeza ku byanja tulina abakulu tulina abasenga ffe tulina baani waliwo naawe ebintu byotasobola gamba abantu bakulu osobola Hadija osobola embye yagenda nga amaze okukyala ew'omuwala n'agenda actually omuwala olwavaawoko n'agenda ewa sister we yakubira sister we simu n'amugamba oyo gwolaba gwe mwampa mukyafu muzibu sister wange aze ennyumba yonna emasamasa tumuwonyeemuko abeereko keeyo you know like those kind of people abali rude Hadija simba wakati ogambye owulira nti neero omukyalo oyo no ogambye ta ogambye omukyalo oyo bwe yakwata essimu ya bbaawe she found things there na getting disappointed nga information efuluma eri kale tugeze ogezezaako okwogera ne mukyalawo biremye aganye okutereeza Hadija banene abantu b'ebweru bogenda okugamba issues zo bagenda kujajinga bujajenzi oli mukyafu tofumba and all that abalabe baffe n'abatatwagaliza bonna okitegeera tomanya muntu ki akubulirako mu relationship guy Eva abeerako ne bestie we ekitali kufe bakazi fe omukazi onoonya omuntu gw'obulirako ekyama kyo n'okukuta nakyo ogamba nkiwumuzeewa ono anaakitereka n'ofa n'ekyama okitegeera ekitali ku musajja omusajja Eva abeerayo ne badde we gwanyumizaako ebintu ebyo okitegeera kati omusajja watuukira okubeera nti natadde obwesigwa muside chick nga gwabulira buli kimu nga mbuulira n'ebya mukyala we bambi abaami mukyuseemukko omuwala ne bw'oba omwagalanga nnyo waliwo ebintu ebimu by'otalina kubuulira mukazi naye ate okimanyi nti neera to a certain extent n'abakyala nammwe mukisussa nti neera ojakeera ku makya osanga ejjo wani mukwano gwo nnyo wakulusegere waliwo abalina abo ba best friends wakulusegere ogenda omugambe naye omanyi kajona ako kakula bwe kati John oyo ali bwati gundi yes banji bageya banaabwe mu like you know bawanga ne okujjayo mu lujjudde kati atoro mwogerako anti waliwo abakikola gwe tosobola ne ate waliwo abakikola kino ekintu kigwa ku njuyi zombi ffenna tulina okwetereza kiringanga ono omuwala bad girl yeyeekutte videos n'azipostinga tetusobola comparinga oba yeyakwata videos n'azikola atya naye abantu bategeera batya nti agamba muyimbi yamwogeranga yamwogera mbwotutitututututu twayina mutuyina ebibalabe wansi really Hadija navudde ku nsi nekati bana naye kati bannange katubuuze omanyi ffe twagala nnyo yadde tuzze kusinikamu ku mannyo
ate ne tuvaawo nga tulina kye tuyizeemu. Mu butuufu bw'obeera okwana omuntu ng'ali ku eno standard, omuntu agenda okkeera ku makya abeereko n'ebigambo byakwogerako ku midiya bw'ati, oba otumalamu amaanyi. Naye ate n'abantu betukwana abamu tuba tetulowooza nti basobola okutuuka ku extent. Ebiseera ebisinga abantu betubeeramu oba betulivinga around with be batuteekamu emize egyo. Omuwala ali capable okuteekawo vidiyo neyekola ebintu by'ekisiro. Obwo obukalukalu obw'engeri eyo ali capable okubeerako nekyakola kyonna ku media to destroy you. I know. Waliwo omuntu eyaze n'agamba anenya background omuwala gye yakulira, which I think was wrong. Oshegera Hadija njakeera ku makya Hajati ankuzizza antuusizza wano naye ng'ewaka I was that humble boy, I was that good boy. Oshegera atuukirwako buli mbeera wenzija n'entomera ba Jona nga bayina emize gyabwe banywa enjaga banywa omwenge bakuza ebirevu tebasala birevu bebabe. Oshegera nja kugenda we n'abasezzeeko ng'omuntu nja genda neeyingizemu emize gy'aba Jona. Bwe neeyingizaamu emize gy'aba Jona nange nja kubeera overtaken by the habits ez'abo abantu ze bakola ki. Okitegeera bwe kivaawo kiddawa. Okitegeera we baba bakuba obutayimba we baba babbi ku kyalo nja tandika okukola emize egyo bwe gityo. Exactly kyekyo kye ngezaako okulaga. Okitegeera this has nothing to do about the backgrounds. Nakirala njagala tulowooze nnyo essaawa eno badgala oyinza okuba okola ebintu ebyo tonazaala naye ate obudde bugenda kukyozaala abaana oba 25 ogenda kera ku makyozaala abaana abaana abo bagenda sanga obujulizi kuki ku internet kubanga tebivaako. Nze hamlove waneeno ondaba nkola videos nga neemoola boogera bingi oshegera but I know ngenda keera ku makyanzaala abaana videos ezo abaana bagenda zikola ki kuzisangayo bambuuze taata ate wano wali okola biki. Owulira nange nja faafagana n'ebibuuzo byange. Oshegera taata ate wano batugamba abakola bino webiti babeera bwe bati nja kutoba n'ebibuuzo byange. Okitegeera kati naawe abaana bo we banaakubuuza maama ate bino bye tulaba onaabaddamu ki? So kati ebitundu by'ekyama bya mwana muwala biri eyo mu box bya mu byetala biri mu box byetala bodda ng'olisaako ku maaso ng'omalozaayo ng'ogamba seeka mazima naawe oliisa ku maaso n'ogamba muganda wange social media tekuvuga sipiidi seeka tesobola kunvuga sipiidi naye muganda wange naye ng'ekyo kyatuseewo gwe osobola okukikola. Nze ng'omuntu bwe wabaawo embeera yonna eyagala okubaako ekintu kyensindiikirizaamu nsooka nentuula nendowooza ekintu kino eno kye ngenda okukola kigenda kunteekawa ye bwe kiba kireese backfire bweti ngenda kukiddawa. Okitegeera nze nina gwe nagambye ne mugamba ebyange we birinkinga ng'ebyabano we birinkinga lwe lunaku lwenva ku social media. Kati lwaki obeera obikola ate n'obirecordinga we birinkinga kitegeeza obikola? Kyekyo kye nkugambye nsooka kulowooza nga sinnakola kintu kyonna kye ninakola. Okitegeera I don't see any reason lwaki mbeera mu kafunda ne maama w'abaana ate nentega essimu. Okitegeera kubanga kyonna kye tuba tukola tuba tukimanyi. Sinti otaddewo essimu oyige busitayiro obupya oba onfuna. Naye munnaye n'abaana abo babeera ku kyeyemu erudde obanenya kitono. Ayinza okuba yali excited. Omanyi bano abayimbi balina engeri gye ba excitingamu abantu. Omuyimbi olaba abeera awo n'akulimbalimba just n'akuwaawaako ku kahaaga njogera ku bawala b'e Kampala. Kubanga olaba omuwala w'e Kampala omuwaako just ku lift n'alowooza nti ogenda muwasa enkya.
omuwala w'e Kampala n'omugulirako just ku drink ng'omusanze atuddeawo. It is normal omuntu okujja n'agulira ekyokulya n'agenda without even taking your number. Okitegeera? So kati teeberezaamu. Alabika ndowooza kale katugambe singa biba bibadde bituufu. Omuyimbi olowooza teyakumamu omuliro. I don't think. Omuwala yeyagira. Nze ngamba omuwala yeyeetwala ew'omuyimbi oba yeyeeteeka mu inbox y'omuyimbi. Exactly. Naate abasinga bagamba omuwala anoonya sympathy naye wano sympathy ejjirawo. Okedde ku makya weerecordinze oweereza kale bikomyewo birinkinze sympathy kijooba onoonyaawo. Sympathy. Oba anoonya kugoyinga viral. Naye ate tulina engeri nnyingi ze tusobola okugoyingamu viral. Okitegeera nze nali ku TikTok nganira ba followers aga. Okitegeera nentandika okukola videos zange naye kati bamanyi. Okitegeera recently olina ku HK Media ku Kimeeza gwateesa. Babona aba BBH Tours and Travel bampadde edda omulimu wadde tebandayogera. Bampadde edda omulimu. So kati bubaka ki bw'olina eri abawala abo abali ku TikTok? Obubaka obusooka bugenda eri abazadde. Abazadde twonoonye nnyo abaana. In a way that ogenda sanga omwana wa P4, P5 ng'alina smartphone. Of which smartphone ng'amanyi bwe bakozesa Google nga ne email yo weekyankala n'agenda kujja gikusetingire. Tuwadde nnyo abaana ebbeetu eriyiga ebintu ebyenjawulo. Bwe bayiga ebintu ebyenjawulo omwana n'akeera ku makya yes omuguliddewo account ya TikTok oba aguddewo account ya TikTok azze asanze ebintu bya bad girl birinkinze olowooza omwana oyo bw'ava agenda kukola ki? Okitegeera omwana ajja kuva wagenda practicing abaana bangi abato bayingira mu nsonga z'obukaba. Lwaki baziyingiramu? Okitegeera you're breaking my heart. I'm a parent. I know they are the right things that we need to know, but it hurts so much. Yes, it hurts, but it is the truth. Hadija togenda kudduka reality. Olw'okuba it's going to hurt you. Okitegeera omwana bw'oba muwadde essimu mulimitinge nti nera bw'osukka wano eno togenda wali. Essimu muziseemu password. Whereby omwana w'omuwa tugezezanya katyuni we zivaako negenda password. Togimuwa nga umanyi togenda beera wali. Okitegeera abaana bangi bayize ensonga z'okulya ebisiyaga just because of abazadde babawadde nnyo ebbeetu. Okitegeera n'ekirala amasomero abaana abasinga bakwata amasimu which is not right. Okitegeera So the problem are the phones. The problem are the phones when it comes to abaana abato. Katugende ku bantu abakulu. Bwe tuba tukola ebintu ebyenjawulo nsaba tusooke tulowooze Hadija. Okitegeera bwe mba nina ekintu ekibi kye ngenda okukola kansooke ntuule neefumintirize naye nze hamulaavu waabwe bwe nkola ekintu bwe kiti kigenda kunteekawa. Ye bwe kiba kintaddewo impact ki kye kigenda oleeta ku bulamu bwange. Before looking at even your family tunuulira mukyalawo tunuulira abaana bo otunuulire family yo. Ogenda kuba haatinga ebintu ebigenze ku internet tebivaako. Okitegeera ako nako kalowoozo kakulu. Ekintu ekyokusatu oba tuyige ebintu bye tulina okukolera ku media ne bye tutalina kukolerako. We should yes oyagala goyinga viral naye osobola okukola ebintu ebyenjawulo n'ogoyinga viral. Okitegeera kola content omulungi ojja tambula. Jangu olange business yo nti nkola amasaati ojja tambula. Noonya Hadija Kigozi omubulireko ku background yo ojja tambula. Funayo essomero genda olirangira ojja tambula. Okitegeera naye tewali muntu agenda kukeera ku makya osuubire nti ogenda kutambula ng'oyitira mu kweswaza. Tweyanziza tusibule abantu we twatudde waliwo ayagala okuba nga avaayo yenze Hadija Kigozi jona ku kamera programu Ekimeeza tutuulawo ne tusoosootoola ensonga ezibeera zikutte akati kubeera kunyumirwa bunyumizi naye ate mu kunyumirwa twagala oyigemu.
aba BBH Travels bateekamu omusayi kulaba nga shetambula bulungi, aba Platinum Wellness Spa, aba Shukran Pure Herbal Solutions n'aba Staff Eva Uganda. Hamlove sibula abantu olumaliriza tuve wano. Abalungi abatulaba ku HK Media amanya Hamlove 43 nga genkozesa ku TikTok. Aba BBH Tours and Travel yongera okubajjukiza nsaba kalimu. Nga BBH Tours and Travel tutwala abantu ebweru oyagala agenda ka vacation n'omwagalwawo. Oyina honeymoon, muyina mikolo, oyagala ki? Tugende tubalabe bajja tubeera nga batuwa ekisinga. Platinum Wellness Spa, kamassage akasenekerevu, VVIP treatment oba package wali wonna nabo tubeere nga tubanoonyako. Hamlove akola amasaati, akola branding, oyagala ku branding company yo, oyagala saati mwafiiriddwa, oyagala birthday shirts, oyagala ki, mwagala magic cups, oyagala bukopo bwakuwabako, munoonyeeko ku namba y'essimu 0709 99 27 35. Tweyanza bakwano yenze HK Media Hadija Kigozi ne Jona ku kamera mweraba.